kuri bisaba feresa kondogolo saba twazi nanyini Skype nzitwaza ntwava kubanga amanya ago mu mwagala ntomye kale tugenda kuba tugera ku bintu bingi olunaku olwaleero. Mulimu abantu bembadde ndaba okuva ku makya kamenda okusalako nga banzijonkera ayina okugula ku galubindi mala okwambala galubindi zinaguze ku ssente zammwe no galubindi za miliyoni 6 galubindi za miliyoni 6 mumulese ssente mumugenda bweru imbuno mumugenda bweru ebweru gye mugenda mutuleka tulonda mubaze kimu mutuleke nga tulonda mudduke ife wano twette nga mudduse twetugumbule nga muyiseemu kikigenda kukola wano alina okuzambala amanya eddoboozi nze Don Chris ntandike ne Shira Price oli otya mma Don Chris nga emomuwulidde Don Chris enjogera gy'ayogeramu kiraga nti waliwo omuntu omunene amuli emabega. Bw'oba ng'ojja ogenderera ebigambo Don Chris by'abadde ayogera kitegeeza kampani eno yandiba nga tebadde yiye ku bubwe ng'abadde alina omuntu gw'akolera abadde akola omulimu ogw'okubba Abannayuganda. N'alabyeko amawulire nga abakyala oba abamu ku bantu ababanja ssente zaabwe nga bagamba nti Don Chris we bamubanja ssente n'abagamba nti mugende ewa Muhoozi, kampani ya Muhoozi. Omuntu watuukira okugamba nti kampani ya Muhoozi gwe muba mugenda mubanje ssente aba mutuufu ayina omuntu omunene amuli emabega era aba ayina kiyeesiga. Bw'olaba ebigambo Don Chris by'ayogera talinamu wadde okutya ate teyejjusa ayogera nga ye bw'alabye. Ekyo nno kikulaga nti Don Chris ayina omunene amuli emabega. Bw'ojja osengeka ebigambo bya Don Chris by'ayogera oba byaddamu eri abantu kimala okulaga nti Don Chris ayina omunene gw'abadde akolera. Mu vidiyo eno Don Chris agambye nti nnyini mubadde mwagala kugenda bweru mutulekere okulonda ffe tubeere no twette nga mwe mufulumye Uganda. Kitegeeza nti ono Don Chris yateekebwawo nga akatego oba kampani eno yateekebwawo nga akatego okulemesa Bannayuganda okufuluma kuba Bannayuganda bangi nnyo abaliriddwa ssente zaabwe era nga baasubizibwa okutambula. Nzijjukirako ndowooza mu ziti last year ndowooza nange nawona buwonyi nandibadde omu kwabo. Last year bwe mba seerabidde omwezi gulaka gwalinganga gwa 7 mu gw'omusanvu awo nakontaktingako ku kampani eno nagikontaktingako kampani eno naye nze nali njagala just kunnyambako ebintu bitono kuba nali na sponsor e German nga nabo kimu ekyetaagisa nkinanga njagala kunnyambako mu ngeri yakuba nti nkola application ya visa ne mbakontaktingakoko naye engeri gye barespondingamu oba gye banziramu nalina sponsor wange nga nina buli kimu nga sina na travel documents zonna ze neetaaga okuva mu bo nga just neetaaga kunnyambako ku applyinga visa. Engeri gye banziramu ne ngamba omutima ne gunkubira era ng'omuntu aliko Katonda munnange ne ngamba leka ne applyingire visa sijja kudda ku olwo. So bwentyo bwe nawonamu osanga nange nalibadde omu ku abo nga akasente kange kaaliibwa. Naye nga mmwe mukimanye nti nze wentunamu engeri gy'ayogeramu wandibanga waliwo omunene akiri emabega era abadde mu lukwe lw'okuba nti abba Bannayuganda. Mukama bankuumire nnyo mubadde balabi balungi bw'obanga gwe muliri gwo ogusoose okujjako ku channel yange nkusaba obe ngate osubscribingako
like, comment and share. Buli lwo subscribinga oba no likinga kiyambako video okutambula oba ne ka page ne kabanga kakula. Mukama abamperedde omukisa mubeere bulungi mwiraba.